Muganda wange ne mwannyinaze alaba ebigambo bino mu kiseera kino. Neebaza nnyo Katonda ku lw'omukisa gwakuwadde wakulese ng'oli mulamu. Tuli ku bubaka obwogera ku biseera ebisembayo, obubaka bwe weetaaga ennyo kubanga naawe oli muntu wa biseera bisembayo. Twogera ku bubonero obw'essuubi, obubonero obutulaga nti ensi eri kumpi kuzingibwako, okudda kwa Mukama waffe kubeerewo. Osobola okulaba obubaka buno obulala bungi ng'osubscribinga ku YouTube channel eya Pr.Sebaggala Ivan Samuel. Obubaka bujja kukuyamba era bujja kukuziba. Mukama nkwebaza ku lw'omukisa gumpadde okwogera ekigambo kye eri abantu bo. Ngeziwaze nabo bawe omukisa bategeere obulamu bwaffe bukyusibwe okweteekateeka olw'okuddako obwa Mukama waffe Yesu Kristo bwe tusabye. Amiina. Waliwo obukakafu obw'enkukunala obulaga nti Mukama waffe Yesu Kristo ali kumpi kudda omulundi ogwokubiri. Ebigenda mu maaso mu nsi, ebiriwo mu bantu, obunnabbi obwalangibwa edda bye byogerwa byonna bituukirira. Akabonero akalaga nti ensi eri kumpi kuzingibwako. Tetusobola kukiyisaako buyisa maaso. Tetusobola kufaanana ng'abatakirabye. Tetusobola kufaanana ng'abatakitegedde. Kituli mu biseera ebisembayo ebifundikira ebyafaayo by'ensi. Era gwe alaba obubaka buno weesiimye kubanga ofunye omukisa okuluwulira ku bigambo bino, kubanga bikulu nnyo, bya muwendo nnyo gy'oli. Simanyi mbeera mw'oli, simanyi bulamu bwe bufaanana, naye ebigambo bino obyetaaga kubanga oli muntu wa kiseera kya nkomerero, era nabyo bigambo bya kiseera kya nkomerero. Okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo lizze libeera essuubi okuviira ddala mu biseera eby'endagaano enkadde. Era ebyawandiikibwa mu kitabo kya Yuda olunyiriri olw'14 n'olw'15 byogerako omu ku basajja abaasooka mu byafaayo. Yuda 14 n'olw'15 lwogera ebigambo bino. Era n'abo yabalagulako Enoki ow'omusanvu okuva ku Adamu, ng'ayogera nti laba Mukama yajja n'abatukuvu be 10 okuleeta omusango ku bonna n'okusinza omusango bonna abatata Katonda olw'ebikolwa bye byonna bye bakoledde mu butatya Mukama, olw'ebigambo bye byonna ebikakanyavu aboonoonyi abatta Katonda bye bamwogeddeko. Enoka ow'omusanvu okuva ku Adamu nti naye yakiragulako n'agamba nti Mukama alijja n'abatukuvu be 10. Edda ng'ensi yakatandika, Enosi yalagula ku kudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo omulundi ogwokubiri. Essuubi lino teryakoma ku Enoka yekka, naye ne Yobu essula y'e19 bw'osoma olunyiriri olw'25 n' 26 naye alwogerako. Naye mmanyi ng'omununuzi wange aba mulamu, era ku nkomerero ng'aliyimirira ku nsi, era eddiba ly'omubiri gwange bwe lirimala okukkirizibwa bwe lityo, naye mu mubiri gwange ndiraba Katonda. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, Yobu akakasizza, mmanyi nti omununuzi wange mulamu, ku nkomerero aliyimirira ku nsi, eddiba lyange lino bwe lirimala okuvaawo ndiraba Katonda. Ne Yobu mu kiseera eky'endagaano enkadde naye yalina essuubi ery'okulaba ku Kristo Yesu. Essuubi lino ery'okulindirira Yesu teritandise kati, lyava ddala wala ne mu biseera eby'endagaano enkadde. Newankubadde nga baali tebalituuka, naye nga balirengerera wala era nga balaba nti lijja kuba. Bwe kiba nga ab'ekiseera eky'endagaano enkadde baalina essuubi eri, ate kiri kiti eri ggwe ow'ekiseera kino ekikomererayo? Obadde okimanyi nti okudda kwa Yesu yennyini bwe yali ku nsi yakukakasa? Yokaana essula y'e14 bw'osoma olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokusatu olabayo ebigambo ebyo. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga. Mukkirize Katonda nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye, kubanga ngenda okubateekerateekera ebifo. Era oba ngenda okubateekerateekera ebifo ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi, nze gye ndi nammwe mubeere eyo. Kino kisuubizo. Ebiseera bye tulimu byetaaga ekisuubizo nga kino. Mu nsi ekoseddwa COVID-19, ebyenfuna nga tebikyategeerekeka, nga tetulina bukakafu obw'ebiseera eby'omu maaso, nga tutidde endwadde n'ebintu ebirala ebyogerwako. Ekibuuzo ekisinga obukulu kibuuzo, olina essuubi lino mu bulamu bwo? Ebyawandiikibwa bigambye nti ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi, nze gye ndi nammwe mubeere eyo. Yesu Kristo agenda kudda omulundi ogwokubiri.
yensonga lwaki obubonero obulanga okudda kwe tubuyita obubonero obw'essuubi. Mu kiseera kino eky'enkomerero waliyo abantu ba bika bibiri. Waliyo abantu abalina essuubi lino ery'okudda kwa Yesu mu bulamu bwabwe, aboogerwako eri mu kitabo kya Tito essuula ey'okubiri olunyiriri olw'13. Wulira ebigambo bino. Tito essuula ya 2 olunyiriri lwa 13 ayogera ebigambo bino nga tulindirira essuubi ery'omukisa n'okulabika kw'ekitiibwa kya Katonda, kwa Katonda omukulu era omulokozi waffe Yesu Kristo. Waliyo abantu abali mu nsi nga balindirira essuubi lino ery'omukisa, nga balinda okuzingibwako kw'ensi eno, nga balinda okudda kwa Yesu Kristo okugenda okutandika essuula empya ey'obulamu mu nsi empya. Ate waliwo n'abalala bayogerako mu kitabo kya Peetero ekyokubiri essuula ey'oku3 olunyiriri olw'okubiri okutuuka ku lw'okuna agamba bw'ati, agamba nti okujjukira ebigambo ebyayogerwa edda bannabbi abatukuvu n'ekiragiro ky'abatume bammwe ekya Mukama waffe era omulokozi, nga mumaze okusooka okutegeera kino, nga mu nnaku ez'oluvannyuma abasekerezi balijja n'okusekerera, nga batambula okugobereranga n'okwegomba kwabwe bo, nga boogera nti okusuubiza kw'okujja kwe kuli luuyiwa, kubanga bajjajjaffe kasookedde beebaka byonna bibeera bwe bityo nga bwe byabanga okuva ku kutondebwa kw'ensi. Waliwo abalindirira essuubi ery'omukisa, waliwo n'abasekerezi. Peetero awandiise n'agamba nga mukitegeera kino ti mu nnaku ez'oluvannyuma bagenda kubeerayo z'ennaku ze tulimu. Tokusuubiza kwa Yesu kuli luuyiwa. Bino bizze byogera okuva edda n'edda. Kaakati bw'abanga alidda anadda atya? Ensi eno yonna n'ebigiriko byonna mbu bisaanewo? Bw'anadda biki ebigenda okubeerawo? Nammwe muleke okututiisatiisa. Waliwo omuntu alaba obubaka buno obw'obubonero obw'essuubi n'alabanga okutiisatiisa. Bwe twogera ku bigenda mu maaso mu nsi n'alabanga okutiisatiisa. Bwe tugamba nti obunnabbi butuukirira n'alabanga okutiisatiisa. Kuno si kukanga. Tobeera kitundu ku basekerezi abalowooza nti okudda kwe tekulibaayo, kubanga Yesu yayogera lwatu eri embeera y'abasekerezi. Mu kitabo kya Matayo essuula eya 24 yayogera ebigambo bino byenjagala muganda wange otegeere. Twogera ku bubonero obw'essuubi. Tuli mu kiseera ekisembayo. Kristo ali kubikudde omulundi ogwokubiri. Obubonero bwonna buweddeyo. Ebigambo bye tugenda okuyiga ebirala bingi. Tugenda kwogera ku bubaka obw'ekiseera ekisembayo, bwe weetaaga okumanya, bwe weetaaga okussaako essira, bwe weetaaga okukkiriza. Matayo essuula ya 24 bw'osoma olunyiriri olwa 37 agamba bw'ati, naye ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali, bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Kubanga bwe baali mu nnaku ezo ezaasooka amataba, ago abali abanywa bawasa bawayiza, okutuuka ku lunaku Nuuwa lwe yayingira mu lyato ne batamanya, okutuusa amataba lwe gajja ne gabatwala bonna, bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Yesu aleeta ebyokulabirako eby'ekiseera eky'enkomerero, nga bali abanywa bawayira bawasa n'ebirala. As life goes on normally, tegeera nti ekiseera eky'okudda kwa Yesu Kristo kisembedde. Ebirowoozo bika bireme okubulira mu nsi muno. Ebirowoozo bika bireme okubulira mu nsimbi z'okoze. Ebirowoozo bika bireme okubulira mu masanyu g'ensi eno. Ebyawandiikibwa bikyogedde lwatu nga bwe kyali ku mulembe gwa Nuuwa nakati bwe kiri. Abantu nga balowooza nti obulamu buli nnomo bugenda mu maaso, ng'okudda kwa Yesu Kristo kuli fast approaching. Olwekyo toteka kwesuulirayo gwa naggamba. Yesu takoma ku mulembe gwa Nuuwa. Ayogera mu lunyiriri olwa 4 Matayo essuula ya 24 aga nti mbirebe abasajja babiri baliba mu kyalo, omu alitwalibwa omulala alirekebwa. Abakazi babiri baliba nga bassa olubengo, omu alitwalibwa omulala alirekebwa. Kitegeeza nti okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo buli muntu atudde ku ntobo ye. Yesu Kristo bw'alidda muganda wange ne mwannyinaze, teri agenda kwesigama ku kumanya kwa mulala, teri agenda kwesigama ku bukugu bwa mulala. Olaba n'abafumbo, omu asobola okutwalibwa omulala n'asigala. Toyina ky'ogenda kwesigamako. Yesu Kristo bw'alibanga azze omulundi ogwokubiri, okuggyako okumanya kwo, okuggyako okusalawo kwo, okuggyako ebyo ebyokkiriza. Kyenva nkukowola muganda wange ne mwannyinaze,
ove mu lubalaato, ove mu kusaaga, ove mu kulowooza nti ebiseera bikyali. Okudda kwa Yesu Kristo kusembedde. Kyava agamba nti kale mutunule kubanga temumanyi lunaku bwe luli Mukama wammwe lwalijjirako. Mukale nammwe mweteeketeeke kubanga mu kiseera kye mutalowoolezaamu Omwana w'Omuntu kyajjiramu. Mu kiseera kye mutalowoolezaamu Omwana w'Omuntu kyajjiramu. Kale singa omuntu amanya nti omubbi anaayingira osanga yandyeteeseteese. Nsaba tweteeketeeke olw'okudda kwa Yesu omulundi ogwokubiri, kubanga essuubi lino liviira ddala mu ndagaano enkadde. Enoka ne Yobu, Musa n'abalala baalirina. Yesu Kristo n'alikakasa, abatume balinywezezza. Oli ku abo abalindiira essuubi ery'omukisa, oba oli ku abo abasekerezi abatamanyi nti obudde buweddeyo? Waliwo abuuza nti lwaki Yesu takomawo? Peetero ekyokubiri essula 3:9. Mukama waffe talwisa kye yasuubizanga abalala balowooza okulwa, naye agumiikiriza gye muli nga tayagala muntu yenna kubula, naye bonna batuuke mu kwenenya. Yesu agumiikiriza. Ekimuganya okudda amangu kubanga okyalina bye weetaaga okumanya n'okutegeera, obikkirize weenenye odde gy'ali. Genda mu maaso ng'olaba obubaka buno obw'ekiseera ekisembayo tokoowa, kubanga ate bye tugenda okutandika bigenda kubeera bya muwendo nnyo okujjuza okumanya kuno n'okutegeera osobole okukkiriza weenenye obulamu bwo budde eri Katonda. Teweerabira kusubscribinga ku channel eno oyongere okufuna ebirungi ebinyuvu eby'omugaso ebigenda okuzimba n'okuwanguza. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa.